jamba tumiza nakubanga endongo naye nga tayinza kugamba ne bakangana bawala 10 ebyo tasobola bikugamba era tayinza bujulizi bwakuwa tayinza gamba mwabo nalwalira mu hepatitis nendwalira mu kabotongo Gokoma wali ku testing amugenda fumbirwa. Kiringa n'omukyala nga yayita yeeyo. Erina byatasobola kugamba abisirikira be. Endongo biki. Kugambe nti mu ndongo we nagenda mu kirabu eno ne bankwanira. Tekiriyo. Kati ebyo bujulizi bwaffe butuyita oli exclusive. Bwange na Katonda wange. Oh yeah. Kati bwe bamala omwana oyo omulenzi ali eyo. Katonda agenda muleeta. Naye nnyina ayina kyamugambye. Mumukuza. Bwaba nnyina tamugambye omulenzi oyo ayina byalabye. Ayina abakazi baalabye baatunulira nga kati ye yardstick. Agabwe mukazi wange baba talinga oyo. Sigenda awasa. Kati tebamugambye naye Katonda amugambye nga ayita mu bikolwa by'omuntu omulala. Nanga ne bannange bwe ndituuka okuwasa njagala mpasa omukazi nga kisaache mufumbo naye kati kisaache yardstick yammwe. Ngabo ono omuntu bana kutera wakati akokubuuka naye nga asooso asembyeyo okubuuka yakomye wano waloze tuyita Guinness Book of Records ndi waliwo omuntu asetinze record nti totemeza musawa mu dakika 5 toyina kutemya kati nga bwezo ogoba esigisobola kati waliwo abawala nga eyo record gye balina okukuba nga maama w'omulenzi either yakiteekawo oba ayina mukazi wa mukwano gwo oba abakazi abalaba alabye naga njagala omukazi bw'atyo bw'aba mu Kristaayo ali mu Bayibuli mwamunoonyeza laba omulenzi bw'asomanga era 3 n'atandika olwo kye tuyita dating ng'ali mu kulaba olwakwetegereza alaba oba ogwa mu ekizaamu kalistike akola wali kalisti eno eringa shopping list naye mu vision book yayina ey'omukazi ng'akwatangira ng'atandika point esooka mwegendereza omuntu omwegendereza yaliwa ng'oggyeko okuba yennyini byakola ne byayogera asooka birowoozaako oyo omuntu aba mwegendereza aba abala buli kimu nga tannakikola ye mukazi omwegendereza nti takeera bukeezi ngenze mu kibuga ogenda kolayo kyo njalabira eyo tayinza kubanga boyfriend wo ng'akedde oli wamiko anti agenze kunyumyanyumyamu kazi okera bukeezi n'otambula atandika okulaba steps zo zonna si za mukazi wa buvunaanyizibwa oyina ewammwe era mulenzi ayinza okubuuza mama wo tayombe ngozeeyo kiro oyo mami bw'atyo ng'agamba no kati ye si mwegendereza ng'agenda ku point ey'okubiri omutima gwa bbaawe gumwesiga ng'olyalyoka ssente oba ssente za boyfriend bannange ng'atiiki ng'agamba bakuteresezza 5 kaganye agamba ko sikalabawo he does him good not evil all the days of her life asooka atunya ngamba nayo omuwala ono nga yampemulira mu bantu nga juzi yanvuma nansesebbulira mu bantu maaso ga mikwano gyange ng'amanya gwentwala muyombi oba muleka awo twakoma ku mukazi oyo kati ne wabawo 13 egamba she seeks wool and flax and willingly works with her hands. Kati mwaba olowooza nti emancipation yeleesa abakazi okukola. Tekyali emancipation, it was culture. Bibirikala omukazi Bayibuli emugamba okuba omukozi. Akola n'emikono gye. Abamu bakola mu office, Katonda buli omu yamuwa ebintu byanjawulo. Waliwo abamu nga mu kyekirabo kyakozesa okukola. Muyimbi awala boogezi ku mikolo buli omu ayina Katonda kyamuwa naye mukozi ayina kyajjamu ekintu. Naffe wano tuli mu kukola n'essewa zino tuli mu kukola era tukeera kumanya ne tugamba omwami ngenze kukola kati ne wabawo noono nti ndi mu ofiisi waliwo atunda kasooli waliwo ali ku mudaala waliwo atembeeya amazzi naawe ekintu ky'abakazi okukola teeka lya Bayibuli kubanga ekisookera ddala mukazi atakola ebiseera ebisinga kasita obwongo obulemu okubanga bulina kye bukola bugenda tandika ozaala ebirala bubere active somewhere else ombiri gwo tegwatondebwa an idle mind ombiri gwo tegugenda tuula wamu tegwatondebwa kutuula awo era ojja laba abakazi abatakola banoonya ebirala bye bakola to get busy
to get busy. Kutambula namalako ekyalo. Afuna emikwano waakiri emimwa gibeera busy. ne banyumya ku buli muwala ku kyalo alina olubuto eyalugjamu oyo bamulekawo nga batudde. Abo bakola analysis. Bamanyi ani aluddewo, ani atuuse, ani yagenda mu bufumbo kati amazeeyo emyezi 3 tasesema, talya buyembe, tayoya, bamubalira, batracking obulamu bw'abantu. Naye because ne mu Bible Katonda olugambo taluwagira ne mu church, olugambo luba mu bakazi abatakola. Ku mulimu kuno tumanyi ofuna yakadde ne tukangeze ne tunyuma n'ekisaache. Naye olw'obuvunaanyizibwa tetugenda mu mazzi addakiika 3 nga tuli awo. Era bwe tula mukama waffe nga tudduka. Nti temusobola kumala ssaawa 6. Muli awo. Ewaka musobola. Oli n'ava mu nju ye n'adda mu yoono. Ne balaba busoopu ne banyumya. Emboozi bwe ziggwayo batandika kunyumya ku babbaaba. Tasobola nabbulabira wuwe. Emboozi bwe ziggwayo baba ku babbaabwe. Yakoledde ki? Mama wange nakyakiika n'okukiika. Nange tumaze emyezi twekuba mugongo. Ng'akuba omugongo. Naye gwe omanyi abasajja bakwegomba. Kati olonga ebirowoozo by'obwenzi bijja. Nga otandika olaba omwami wo tali wazi, tali ki, ng'otandika olaba takusaanira, ng'otandika olaba waliwo abakusaanira, ng'otandika olaba otandise omupima. Because tulina by'okola. Let's get busy tufune ebyokukola. Kyalo oli awo tolina byakukola, oganya okukola, mutandise okupima omwami mutali ku minzaani oti. Tuyina abakazi betugamba nti abedda bali tebakola, bali bakola. Bakeeranga mu nnimiro. Mu nsuku. Era mu nnimiro bw'avaamu kyangu musanga era alina byakola ewaka. Nzijukira waliwo lwe nalabanga mami ng'ali off. Naye nalabanga nnyo ne maama we jjajja. Nga mukazi mulimi. Naye yali muntu wa bya mikono. Ne mami nga gamba weekend free time ye nga muntu wakuluka masweta, busokisebo. Nga ndoza buli mwala afuna olubuto ekirabo kyakuwa baby show gyatunze busweta, kapale katete ikali kawuzi, ebyo bwe bityo. Naye abakazi bedda bye bakolanga. Baluka mikeeka, baluka bibbo. Baluka bafuna ebintu bye bakola, bwe babulo, bassa obulo, bayina ekintu kye bakola. Oba balunzi, oba natulawo bw'aba tali ku mirimu mirala. Ayine effumbiro alina baana bawala abatendeka. Babeeranga bakozi nti emirimu gye gikyusa kati ejaffe giri fomo gya ofiisi. Naye baafunanga kye bakola. Enjulu tezaggwanga mu lujja n'ensansa. Tebayanika emmwanyi waakiri? Obukeedo nga tebiggwawo. Naye ng'olaba atudde ne bw'aba ali ne munne era bali mu kkola. Bali active. Kati omukazi omuwala yenna ng'okyanyumirwa okuzunga nga totuula waka wa nnyoko tonnatuuka fumbirwa. Olina okuba ng'otambula kukola. Akyazunga nga totambudde genda kukola. Togenze kukola. Tonnatuuka kubanga ogenda kweteekamu omuze ogugenda okuba omuzibu okukugyamu ng'oli mu bufumbo. Ebintu byonna byeyagala okukola mu bufumbo mbeera n'abawala. Ebintu ebimu bye nasooka balabako challenge ye white. Nembagamba mu practicingire wano. White. Waliwo omuyangambo kyekikulwaza amaaso, manya amaaso gannuma. Nanga kyekikulwaza amaaso. Nembagamba white tetugambye nti omuntu obeere ne white. White kyemba nkwagalira gw'otandikeko naye. Akuyigiriza okwoza pinki. Kubanga pinki mwanguko ku white. Bw'oba osobola okwoza white, omusajja mu bulamu bwe si ng'ogyeko essuuka n'ettawulo. Mu bulamu bw'omusajja yenna alina okubamu n'essaati enjeru. White. Essaati enjeru gye tunaagamba nti ye kala eri corporate oba suuti ki oba kala ki oba essuuti ya brown oba ya black oba ya blue yaki. Omusajja mu ngoye ze mulina okubamu essuuti ya black n'essuuti enjeru. Manya n'essaati enjeru. Kati gwoyinza okuba toliyagala ttawulo na mpale enjeru. Naye singa tuukanga essaati ye yenjeru. Tugenda kola tutya? Nti essuuka kale ogambye toyagala njeru. Otyanga za bikuubo blue ne white. White. Kati nti lwaki okyemanyirize wammwe? Tata wange yangamba ogenda gisiririza mu nju eno. Ogenda kwokyera wano engoye.
mami wange yali mukazi ali busy. Daddy wange yatuka n'alwala kati nga mami ye breadwinner. Daddy nali nnyo daddy's girl. Kati buli kimu ne mami akimanyi yali daddy. Ayina mu percentage enemu eya oyina okukola bwoti tebakolezanga kino tebakola eyo waliwo contribution endala naye 70% daddy. Daddy n'agamba ogenda fumbe waka muliwo abantu 12 osaanike emmere abantu 12 lwe nasooka ogisaanika nali ntya kubanga daddy nge talya mmere ekonye nabirabanga balaba bifumba nga nze nseka busesi bwe beekonye oba tegonze tayagala ttooke lyesimbe mu mmere nnyige nga gamba bwe mba nabadde njagala eminwe gye nandibagambye ofumba naye saajagadde kati lwaki giri mu mmere nnyige sajja muganda simwako olunaku lwe nasooka ogisaaniika nga ntya ningamba sitange nsaba kunnyambako onsaanikireko nangamba onooyiga ddi nga nkusaanikirako bulijjo tufumba nga tolaba nennemo osiba ebyayi nakwata endagala ndoza zaalinga 8 okusaanikamu emmere ereke kuyitamu kuyiika osibye ebyayi olaba tebijja kati emmere efuuse ennene ku sepiti ekunukidde ezimbye sayidi emu ne tugifumba n'ekona ntuuka oginyiga ng'emmere ekaluba ngendo gibikulako munda ng'egaanye ng'eringa kati wali wakati nga aliwo obutooka obuyidde kye nakola nembujjamu nenfuna akaveera nembuteekamu nembugotta nemala nembuzaamu nenzaawo nenyisiba nti eno ejje kasita buli buyidde tutuuka okujjula ng'emmere yeesimbye nga yakonye nensenako buli obwawo kati nembuwa daddy ewaka buli omu nazira emmere tomanyi olutalo lwobaako enju yonna nga omuntu omu yalidde mami n'agamba toddamu tufumbira wano ki mmere daddy n'agamba nkyaga era yagenda ofumba wiiki eno yonna iye agenda gikonyeza wano paka lwe munaalya emmere kati mwe mumufubeeko ayige ejje naye bweba teyidde mugenda girya nga tagula mmere mu woteeri nga munywa cyayi n'essupu wenva gwafumbye ng'alina poliisi y'ebinyeebwa bwe mba njagala supu ngula ennyama lwaki ompa supu w'ebinyeebwa ebinyeebwa bye birina okuba nga bwakikoza bw'ati tekikulukuta agiwulira nti alidde enva kati kikulukuse ate abyagala mu bokisi nga birimu obutiko birimu obutungulu nga weebuuza naye bulijjo bafumba nga ndiwa kati ng'olina okwegula saba ojjondage bwe nteeka bino mu bokisi ng'akugamba byonoonere wano eri eno ogenda funayo kati eri ogenda otuuka eri nga si kipya bw'ofuna chance katonda n'otuukayo ng'omusajjawo kale si byaliko naye wabiyiga kubanga tomanyi gw'ogenda fumbirwa so kati abawala bano balina oyiga okufumba wadde muzadde otuwulira olina microwave olina kuuka olina oven bawa amasigiri future yabwe togimanyi bayige ne kunku kati bw'abiyiga ajja tuuka eri nga akimanyidde it's a habit tekimumenya yemanyira okweyoleza yemanyira okwesimulira ekisenge yemanyira okweyalira obuliri naye baba badde babimukola tasobola tuuka eri n'abitandika bijja mumenya ate abasajja tebalina patience gwe nnyina gy'olina gw'osobola okugumiikiriza kiwala kyo tajja oli si muwala we si yamuzaala yawasizza helpa kati agenda muyamba ku kiki atasobola kati lwaki tukireese nti omuwala weemanyiza okutuulako ewaka obeeko byoyiga ebyawaka kubanga mu maka ago togenda ttambula ng'otambula nga bw'oyagala kati obugere bwo buno buli we bunaakusiiwa ng'embwa bwekombyemu jaga kanefuge nina okwemanyiza obutatambula sigenda kemebwa kubira mikwano gyange masimu tugende tukyakale kubanga gy'olaga kyekiriyo tukkirize kale mukkirizeeyo okyakale naye weekomeko omusajja bw'akyakala si bw'okyakala gw'olina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka ye agenza oba akyakadde alina okudda ng'ennyumba etukula ng'ekyale biki toyinza mwenna temusobola yingira kyova olayo edda tebayingiranga ku ssaawa zeezimu kubanga omusajja tasobola kukomawo ng'ekisenge kiddugala nga bwe yakirese naye omuba mwagenze babiri nemba mwagenze babiri biryoke nti olwana omusookeyo
kati lwaki ngamba nti emanyize kubanga bayibuli tekikkiriza bw'osoma ngero 7:11 eyogera ku mukazi azunga azunga ng'obutanoze batwebakigera bakye kituufu omwana azunga ng'obutanoze oba obuki babuugi njukira babitugambanga bw'osoma eyo yonna bw'osoma gyetandikira 7 bw'osoma ku lw'10 wayogera then out came a woman to meet him dressed like a prostitute. Ennyambala bayibuli etulaga malaya alina bw'ayambala gwe weegumya nti Katonda alaba munda. Nze omusajja biki ebweru. Do you dress like a prostitute? Bw'oba okyayambalanga malaya bayibuli emugoba ku mulenzi oyo asuula olina okwewa ekitiibwa ng'omukazi. Malaya ayambala atya? Malaya ayambala ennyambala eriviiringa agenda omugula asikirizibwa agule. Ogenda mu bufumba ani gw'okyasikiriza? Bw'oba toli malaya ebintu bye twasomesanga abaana private parts gwe zikola kyebweru amabeere ebitundu by'ekyama birabika ennaku zino. Oli aleka okwambala mini nga tasitame nayambala legging nga legging edifininze ebitundu by'ekyama nga n'owa mini tewandibirabye kubanga munda ataddemu empale nga legging ebyawudde nga edifininze ka V abamu balina W anti tubulaba nga ali bwereere nga malaya. Lwaki malaya? Kubanga buli musajja alaba ebitundu ebyo atandika okuba ebifaananyi asikirizibwa okwebakako. Kati mu kwebakako alina empisa tagenda kurepinga ajja kukwana. Waliwo abamu ng'enkwana si nti olina mukisa. Osikiriza oyambadde ennyambala dressed like a prostitute. And with crafty intent. Crafty intent waliwo abantu nga omuntu ali crafty ng'omuntu bona olaba nti akuyiiya mu ngeri yonna. Omuntu akusembera naye ng'alina kyayagala. Waliwo abawala bwe batyo bayita abakalabakalaba nga okimanyi omusajja ono akwagala n'okkiriza naye nga gwe intention zo ziri crafty oyagala mubba bubbi. So kati waliyo omuwala bw'atyo gwe tofumbira oba okyalina intention za ssente njagala omusajja alina ssente ngende nfuuleyoko